iya wegomba okusuleyo omuntu owe naggulu afaananira ilala nolo omuntu ali ku power wine nakawuka ngate nengerayo golofa nkutire era ndowooza bona bakuba nti ayo omusaadha ono gwe Salama Road tulaba nti lulwadde ne wali naggulu walwadde nnyo naye ng'omanye ebiri naggulu we wali forest mu side eyo okay ebigogo we wali ebyonna ebyakabi ebyandibaddewo kivola kampuni ziggalawo kubanga kampuni bwejja wano reetiro oleereeta ebintu kwefiira si emu ne Tanzania si emu ne Kenya si emu ne Rwanda twagamba abantu nti ono generational vision bearer kuba ensi yonna ekulira ku infrastructure ensi yonna edevelopingira mu real estate mazima kanga yebere nteekateeka ate nga ye tosobola kumubuusabuusa ate nze mumanyi tebyogerebwa nga bikomyawo ye bw'abyogerako n'abita kubanga he is one of the most highest result oriented leaders I have worked with. Bayogedde result oriented ate takolangako kintu kyonna Kyagulanyi Robert Center nga kyaleero bantu takolangayo kintu kyonna ne bamutegeera leero statement sigitegedde bulungi takolangayo kintu kyonna ne bamutegeera leero kuba ebibye bya bunnabbi ebimu gwoba olina okutwalayo obudde biraba kankuwaire bwe yagula Magere ani atayogera omwana superstar n'alekera poloti Kololo n'alekera Entinda n'agamba okugula ekisaasi n'agenda eri Magere nti nze Magere ate Magere bagulayo lwanyi bambasada teyabatwala Magere muntegede bulungi n'agula ebusaabala ne boogera ebigambo biyitirivu tereyo bamaliriza nga bali mu kunyagayo ttaka ate kukendeeza bunene bw'ayina aye nga ye yafuna kintu kiba kibayi olwaleero bonabona babayomba kyasiba eri kuleka Victoria era ayina leka yakulayo nga mwena mukaya natayina. A leader must be visionary. Chovola batumuyita generational vision bearer. Okubeera ne galubindi edikasuke wala. Waiswa. Ekitebe kyowedde kati kyekiddako. Kati command center anti. Kola kwa kayonga eryo lwe tujjeyo ne bagamba. Naye mwe nga mukutte government musobola kola ati. Mu myaka 2 tuzimbye ekitebe. Mu kunyigirizibwa okw'amaanyi naye mu kwefiriza nga tumanyi nti bye tufiiririra nti Kibalama ne bw'abanga tali birabako nga baamulya n'omamunywa n'omusaayi n'omubiri gwe ne bagula ne bawomerwa n'amagumbage nti abaana ba Kibalama bagenda kuteekebwa ng'abaana b'omulwanyi nti balisobola okuba mu nsi eribaamu amazima n'obwenkanya ate ekibiina ky'omusaayi gwa kitaabwe balimanyanga wowe basobola okugenda ne basisinkana ku nsonga z'okulaba nti progress y'eddembe ly'abannansi teriddamu kubeerawo mu nsi Uganda kubanga bannansi batulugunyiziddwa mu byenfuna mu byobulamu mu byenjigiriza mu bya buli kimu in every circle of life bw'osanga omuntu n'olaba abantu nga bali mu jamu naye nga buli muntu ebigambo byeyogeza byakweteeka mu muguwa buli muntu abala n'ajjako ebizibu by'ayina kale wendeeka mwana yaŋambye sukaali naye kati sukaali genda basanga nga saawa za caayi ziisi jaamu ono yeebale naye ate amala okulaba nga amaze okwebaza jaamu okutanga nga sukaali obudde buyise ate neyeeralikirira amafuta ng'atuuse ku petrol station gatano 6 kakati ensi ng'erimu obutali bwenkanya nga buno bwe tuyina olwaleero lipooti mu Equal Opportunities Commission efulumye ng'abantu 47 ku buli mu employment mu gender sensitivity mu Western Uganda basukuluma ku regions endala ng'ebitundu 47 byonna bigenda mu Western Uganda. Eastern ina 15 Central ina 18 bannaffe babadde na bimeka abo mu Northern naye nga balina
bitono ddala. Ekyo kikulaga obutali bwenkanya obuli mu ggwanga Uganda nti mulimu abantu abatwalibwa nga bannansi n'abatwalibwa ng'ebirerya era nga tebafiibwako ne gavumenti kyebeesaanidde. Gavumenti yawaneekera ku makya mu ddwaliro ery'Emulago ne bagamba nti baliyoyota ate batisasuza abantu okuliyingira nga lyali lya bwereere. Gwe n'osanga banno nga bazimba ekintu kyabwe bakyenja oyingira bwereere n'okiyoyota byoyose kukyongera mu langi nakuteekamu complex endala ku ssente zaabwe z'omuw'omusolo ate n'okiteekako ebisale ne mulowooza nti abantu bonna mu kusirika okungi mu kubatya olweza emmundu ze mutambula nazo nti baba tebabiraba. Munnayuganda mu katale ka America bameka era be baani abadde bafunamu audit ate sente nyingi ezibadde ziva mu transaction ne challenge eriwo obwana kyemalira bumalako bannansi ebintu byabwe byonna. Eyo project ya Goa yaliko ebintu bingi nnyo nga Uganda ino okufunamu. Yaliko kampuni y'okutunga kutunga engoye mwagita ya Kananasa. Yalimu ebintu bingi nnyo mu products ebyali biteekeddwa skilling kubanga byonna byatandika ku time ya Bill Clinton. Lwaki Uganda eyo nonese nnyo kati anti akatale akagoa biche kuba nti katuka benefitingamu ne bannansi tebategereza ensonga y'abagobeseza obuntu. Eddembe ly'obuntu era balonze Central African Republic endala yabadde ki bonna nga bannakinku mu kubeeramu enkola y'okunyigiriza bannansi. Ate abantu bagamba go yesibye nnyo ku muze gw'okusulika ennenge nti y'ensonga lwaki yatusubidde ekikookolo. Ate nze nkugambye eddembe ly'obuntu kubanga kati muli mu scrutiny muli mu kutangaazibwa kinene ng'ensi naye nga byonna tubifiirwa lwa muntu omu kulemera mu ki abakulembeze okulemera mu ntebe. Ekyo kye kifudde Uganda. Byonna tufuna obuzibu lwakuba muntu omu ogu buli kimu kiri ku ye. Kayongo ogolooza program bw'ogiweereza paka ku myaka 8 oba okyasobola okukola ebintu nga bw'obikola kati tikisoboka. Ebimu oba obimanyidde nnyo nga byangu nnyo ebimu obitwala nga biri for granted ate oba ojja kutandika okuba nga tewetaaga ku researchinga ng'olowooza buli kimu okimanyi era yajja naga nti ye buli kimu akola ki akimanyi but byonna byazaalaga nti amanyi bwe baatuuka ku nsonga y'amasannyalaze bafunawo 0 out of 100 kubanga paka leero amasannyalaze mu Kampala Uganda naye walala gavaako nga bwe baagala na buti tuyinza okuba tuli kwogera gazima. Era Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform avuddeyo n'atangaza ku nsonga eziruma eggwanga Uganda ng'obuzibu butadde ku mwami Museveni nti buli kintu Uganda kyefiirwa olwaleero kireetebwa mwami Museveni okweremeza mu ntebe. Uganda okugobwa mu mukago gwa America ogwa Goa kireetebwa mwami Museveni olw'okubeera nti nakyemalira awedde emirimu. Okulinnyirira eddembe ly'obuntu kyekyaviiriddeko embeera eyo Uganda okugigoba mu mukago ogwo. Kyokka ng'omukago gwaliwo nga gugasa bannayuganda n'ensi endala zonna ezaali zigwetabamu wabula olwaliro kireetedde Uganda okufiirizibwa emikisa lwa nsonga yakuba nti omuntu omu mwami Museveni yeesibye mu ntebe y'eggwanga Uganda. Agamba nti okubonaabona kwonna bannayuganda kwe bayitamu olwaleero kuliwo lwa muntu omu okweremeza mu buyinza. Emiranga gy'owulya mu ggwanga Uganda bannayuganda bakaaba lwakuba mwami Museveni abamazeeko emirembe nga bo mu byenfuna n'abamalako emirembe mu kubawambako abantu baabwe. Agamba nti abantu ababuzibwawo olw'ebyobufuzi omuli ba John Bosco Kibalama ba John Damulira n'abalala nti emiranga giri mu famire zaabwe lwa mwami Museveni. Wandibadde omuntu ng'oli mu buyinza ng'okola by'oyagala ebikunyumira naye n'otagattako kulinnyirira ddembe lya buntu n'otagattako kubuzaawo bannayuganda. Yeebuuza nti okubuzaawo bannayuganda bannaffe bano ne babulirwako ddala amayitire baabateekawa baabatta ne babalya n'amagumba ne bagalya kubanga abantu baabwe batusa ekiseera ekijulirira nti waakiri singa baatuwa amagumba g'abantu baffe ne tugaziikako naye ne bwobabuuza tebaanukula. Akugamba Waiswa Mufumbiro nti ebyo bireetebwa nakyemalire bukubeera nti si munnansi akola byayagala kubanga ye tebimukwatako wano mu ggwanga talinawo bijja wadde ebyabajjajjaabe.
kyova olaba nti naye ayagala nammwe abantu bammwe musaanewo babulweko ebijja omubasanga. Jjukira nti abantu abo balina famire zaabwe, naye abaana baabwe bagenda kukula nga balina ekintu muli ku mutima. Nti kitaffe yatubulako nga tuli baana, naye yatwalibwa gavumenti ya Mwami Museveni. Naye weebuuze nti singa bana bakuze nga bagadde okuwoolera, Mwami Museveni bamanyika amayitire ge, bagenda kumusangawo atali munnansi. Kuba ne waba avudde ku bukulembeze, Waiswa agamba nti agenda kuwanganga kwa bwaŋŋanguzi addeyo ye gy'azaalibwa. Bannayuganda gye batagenda kusobola kumusanga kumubanja bikolobero byakoze ku bannayuganda, n'abantu baabwe babuzizaawo kumubanja amayitire gaabwe. Kati eyo ye Uganda, buli lwe mukulembera omuntu nga si munnansi bye bizibu bye musanga. Eggwanga nga ddyo lifiirizibwa. Kati Uganda efiirizibwa ebyenfuna byayo nti n'amalwaliro agaliwo aga gavumenti yagafuula dda aga private nga gaganyulwamu ensimbi. Munnayuganda takyalina wakuddukira. Kyalina okukola munnayuganda kyokka kwerwanako n'agoba Museveni n'ataasa ako akatono akakyaliwo olwaleero ke batannaba kwezza.